Okay, Prime Minister omukyala Robinah Nabbanja wamu n'omusuubuzi Hamis Kigundu nga bali wamu n'abakungu abalala okuva mu gavumenti basiibye balambula omwala gwa Nakivubo okulaba ku ngeri batya gye bayinza okuyambamu okutaasa ebintu by'abantu abasuubuzi obutayongera kwonoonebwa mazzi gye bujja mu maaso eyo. Mukwogerako eri bannamawulire, omugagga Hamis Kigundu agumizza abantu bonna abakoseddwa olw'embeera yaliwo era n'alaga obulumi nti naye bw'ayitamu nga businessman era omusuubuzi. Wano nno Hamis Kigundu agumizza abasuubuzi n'abagamba nti wadde n'embeera yaliwo leka bulumi kugissa ku ye ng'omuntu kubanga si yaleeta amataba era si yaleeta embeera ey'obudde eyali embi bwetyo. Ate ye Nabbanja bw'akutte omuzindalo okwogera asabye Hamis Kigundu okwongera okuteekawo emikutu egy'enjawulo egiyingiza amazzi okuva mu bizimbe eby'enjawulo n'okuva mu myalo emirala okuleeta amazzi ago paka mu mwalo omunene ogwa Nakivubo, ng'agamba nti emikutu gino egireeta amazzi mitono nnyo y'ensonga lwaki amazzi agasinga gadduka ne gagenda mu maduuka g'abasuubuzi. Has been constructed. Then two, according to the engineers, we have also said that the caravan crossings that are supposed to carry water to the drainage channel are limited. And so I want to direct that you open space for more caravans so that they can bring as much volume of water into the channel. Ulidde abantu bangi bagamba ntwakuba hamu azimba omwala kyova olabanga ebizimbe by'abantu bya flooding. Sijja mukudda mu kusonga kwono n'oli ekizibu ekiba kizze ffenna kitukwatira wamu era nnyolerwa wamu n'abantu bonna abaafiirwa ebintu byabwe. Wadde naye kama koogera ndi victim kuba sinza atonyesa enkuba era twataganyizibwa naye bakama baffe kasita bawulidde omulanga gwaffe ne bajja batukwatireko mu mbeera emu oba endala. Esooka eri tekiniko batugaidinge kuchokola n'ekyokubiri balezi bakama bafa abakesise abayina okulaba nti ebiguma byonna ebisinga bituuka ku mwala. Kwa ne mu scenario zimu ze twayina ti amazzi agasinga agava waggulu nga tegannatuuka na ku mwala gagenda mu bizimbe bya basement. Katugenda kujjayo embeera nga tukwatagana ne cases tulabe ng'egye tusaza amazzi enguudo na buli kimu nti amazzi gajja paka mu mwala. Kuba mwenna abawangala wano ku mwala mukimanyi ti kuba weetonya mu ddakiika 5 oba 10 maximum omwala guba guzinga guli kitegeeza nga guli wansi tegeeza omwala gutambuza amazzi. Kati ekizibu ekiriwo ekinene kujja amazzi ku surface gayingiza mwala era abakulu bano bagenda tugayidinga bulungi tulabe nga kiggwawo. Ne bakama baffe bano engeri gye bali wano kati nange nfunya amaanyi bajja tukwata kuba ku bo buli kimu kikola kisoboka naye nga hamu si atonyesa enkuba. Eyo mwala twagugaziya okusooka omwala gwali mu mita 6 ne tugaziya ne gufuuka gwa mita 12. Guno mwala twagu projectinga mu nkola yaago n'obugazi bwago nga gujja twala amazzi ng'olabye n'enkuba wakati w'emyaka 5 n'7 okuva kati. Kati munugo tukola mulungi ne tubadde tusaba tukwatire wamu mutuzzeemu amaanyi Uganda erina okukola okulaakulana kuba mulimu gwaffe ate buvunaanyizibwa waffe nga bannayuganda okulaakulanya Uganda. Tugenda kulinda bazungu oba bagwira bajje bakole batukuŋŋane. Bino byonna bitukola it is social economic transformation. Omula Munnayuganda munnammwe ng'avudde okukola ebintu nga nazimba ekisaawe tubadde tusaba tukwataganire wamu twewagire kuba basinga ssente basobola ozijja oba ne banyiiga ng'amu kati n'anyiiga n'azitwala ebungiriza n'asigala nga mugagga naye wano ng'akoze muze bantu abavuddeyo bannayuganda bannammwe amaanyi basigale wano balenga bakulaakulanya ensi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Okujjako batangaazaamu omwala guno mu kusooka ffenna tukimanyi abawangaalirako nti omwala guno gwali mubi nnyo nga Kazambi akulukutira kungulu ekintu ekirwaza bannayuganda. Bannaffe bajjanga ne bagwamu lwa nsonga gwabeeranga open nga gubeera open mutamanya na mwala gukola weguli abantu bangi ne bafiiramu ne bakola kati ate omwala guno gwali open nga ffe ffenna abawangaalira kuno mujjukira kasasiro ffenna tusuula mu mwala. Kati otusuula kasasiro mu mwala ng'agenda n'akuloginga amazzi ne gatatama ne gakola backflow ekibuga kyonna ekikola ne kifulaadinga. Kati n'ekirala abakaafu bajja okulambula ekisaawe baakisiima era ne certificate baagitwa ne bagamba nti sitadde ya kisaawe wadde ennungi tesobola kuba international ng'amazzi ne Kazambi akulukutira kungulu ate nga guli unsafe ku bantu abagenda okujja okulaba omupiira. Ne bagamba nti waali kwataganyiza embeera yonna okulaba ng'okulaakulanya omwala.
nesaba owekitiibwa era mukama waffe atutwala president nakiza tukulakulanye ki omwala omulimu gwo tukola gwakulakulanya nsi si gwakubeera tukola mu mbeera nzibu era omukulu ayagala nnyo okulaba Uganda nga bali bulungi kyovugala leero asindise owekitiibwa right honorable prime minister alabe n'abantu bonna abakoze eki abakosebwa balabe engeri gye babakwatirako naffe abazimba balabe engeri gye batugayidinga okulaba nti buli kimu kitambula ki bulungi. Mwebalire nnyo, mwebalire ddala.